Ebya Pastor Bugingo sibirungi eno ensonga ze yaleese mu ddiiro ez'okuba nti no munnange Teddy Bugingo takyamukiriza kulaba ku baana be zibizadde zireese obuzibu. NN News Pack channel wole kwa nti nate ogyekumiddeko kkiriza tubeere nga tugatandikirawo sooka obeere nga subscribinga ku YouTube channel eno ne video eno okugimpeera like. Pastor Bugingo bamuli bubi nsonga zaakuba nti no yavuddeyo n'alyoka agamba nti abaana be takyabala banaddala omulenzi oyo munnange kati akuliridde obambu wa myaka kati 10 munnange mbu yakoma okumulaba nga wa myaka 3 amawulire twagakwadde kakati bangi bavuddeyo ne babaako bye boogera. Naye kiruma omukazi gwe wazaalamu omwana n'okoma okumulabako ku myaka 3 nga toli kisajjasajja nga toli muntu ayitana buvunaanyizibwa naawe ze emyaka 10 Isaac Miracle Bugingo ye mulenzi yeka gwe nnina naye emyaka 7 egiyise simulabangako. Pastor Bugingo pamba tira mukama omukazi gwe wazaalamu onyimuse maama w'abaana bo ne mukeera ne mwawukana bubi n'agenda n'abaana bo abaakukubye goolo 9 kwemu ku goolo 10 omugatte. Omukazi oyo bw'agenda bali n'aganza ne bamukyayirayo ate bureke bwe mukwata ng'akaaba abaana ne bamubuuza mami kiki abagamba naye kitammwe bino byonna mbituukako lwa kitammwe naye tujja kuwangula abaana bange mugume akaabira mukyawe eri naye abaana tababuulira kituufu. Bwe bamukwatira mu muzannyo ne bamusiba tajja kulaga abaana nti alina ensobi ajja kubagamba kitammwe bino byonna yabiri emabega naye byonna bikola lwakuba ayagala mmwe bamuwe mugende mubeereeyo mukasasireeyo n'abo abakazi be bagenda akombooza naye omwana owange nja kufa naye nja kubulwa ekyokulya n'omwana wange naye bamukwatidde kubba bintu byayubala oba biki. Ontegeere kiki enkulaga ti omukazi aba ne wiini nnene nnyo ng'alina abaana. Eyo kimu. Ekyokubiri teriyo mwana alinoonya muzadde we ng'akuze amumanyi era ng'amulaba ng'aba bwe bakunoonyako zi kamera kiba kizibu nnyo nga bakulaba. Omwana anoonya omuzadde nga tamumanyi naye bw'aba amumanyi anoonya malaalo naye tanoonya mulamu. Bw'omala okufa ekyebikiro kidda naye bw'oba mulamu kizibu nnyo. Mukwano gwange kikyentegeeza mu bino kikyentegeeza mu bino omuzadde tasobya ngombo y'abasiru. Nja kugamba muganda wange situka ogenda onoonya abaana. Teryali kuŋŋaanya bwakabaka bwa Katonda nga teryasobola kuŋŋaanya zadde lye. Teryali saba kisa kya bwakabaka bwa Katonda nga ye teyalina kisa ku zadde lye. Ebiri ku nsi byamanyise ebiri ku ggulu ebiribeera mu ggulu. Situka ebirala byonna byaliwo biki byonna byaliwo buli mwana genda omunoonye wawaali kubanga togenda kubeera mulamu na bulamu bweyagaza nga mu nsi eno olinganga omuzadde eyaziika abaana be bonna ye n'asigalawo abaana abaali muziise. Uliriza nnyo bino abasajja tukola ensobi ne tufuna abakazi abalala kituufu naye bw'omala ofuna omukazi omulala weeyisizza otya n'omukazi ogwo obadde naye omukadde. Pastor Bugingo wafuna makula Susan Makula weeyisa bubi nnyo ku mukazi wo Teddy Bugingo. Omwali movement ekikulukutu ekigambo ekinene nnyo omukazi gwadi naye n'ozaala abaana bali Makerere ku university bakulu bagenda kufuna bazzukulu n'otayeko okuvuma maama waabwe ekikulukutu ogolooza abaana abo basanyufu eri maama waabwe engeri gye babayisaamu kubanga ogambye omutima gukulumira abaana bo. Omutima gukulumira abaana bo tebali Bulaaya amutusobola kugendayo abaana bo bali Uganda. Kola ekintu kimu dda mu makaago weetondere mukazi w'ebigambo engeri gye wamuyisaamu kubanga Bugingo omukazi wamuyisa bubi. Bw'oba afuna Susan Makula nga ofunye omukazi omulala oba musajja yenna nange ndi musajja tuweerabiranga mukazi wo
kubanga Teddy Bugingo ye mukazi yeka yasinga okubeerawo mu mbeera embi nga muli mukazi gwebwayise nga bw'oyogera naye obyogera ate omala n'obyonona noddira mukazi wo ofunye omukazi omupya mukazi wo n'omuyisawo binnyo n'omuvuma ekikulukuto ng'alina n'abaana abakulu neneebuuza namba 1 obeere n'omukazi n'omuzalamu abaana 2 3 4 5 ng'alina ekikulukuto n'ebbanga lyewamala naye oba otya n'omukazi emyaka 3 mu myaka 3 n'omulaba nti alina ekikulukuto ekyokubiri gwe pasita awonya abantu endwadde era nga abantu bajja basabira bawona endwadde ate gwe mukazi wo myaka 3 yakulema okwonya ekikulukuto n'okimulangira ng'ofunye Susan Makula. Abasajja mwenna bwe mufuna abakazi mulaluka naye togezanga okukola nsobi kwerabira mukazi wo gye muvudde siro omunze kwaba abakola nsobi eyo biyinza okubaamu n'ofuna omukazi naye oba ofunye omukazi teweerabira gye wava kwerabira mukazi wo neneesa gye weeyisaamu era Pastor Bugingo wafuna omukazi omulala weeyisawo binnyo ku mukazi wo Teddy Bugingo kati ligamba abaana bange oli katuuti abaana bange simanyi abaana bange omutima gugulumani abagobako gwe abeegobako oluvannyuma okukola ebintu ebinyiiza maama waabwe kola ng'omusajja weetondere abaana bo weetondere mukyala wo sigambye muddira naye funa akadde weetondere mukazi wo yina ekirala bw'obeera ng'oli pasita ng'ogamba abantu okusonyiwa endigazo zinasonyiwa zityanga gwe pasita tosobodde kusonyiwa kabagezi bokka gwe pasita ogamba abantu okusonyiwa ate gwe tosobodde kusonyiwa mukazi wo kati endigo n'ozigamba ty okusonyiwa abaana banaabadde batya basanyufu ku ngeri gy'oyisa maama waabwe naye kola ekintu kimu ng'omusajja ddayo weetondere abaana bo weetondere ne mukyalawo sigambye kumuddira naye ddayo mwetondere Teddy Bugingo kituufu wamuyisa bubi kati ebyokaaba simanyi abaana bange omutima gunnuma byonna gwe wabikola kati oba gwe wabikola nkusaba era bimalirize bwe tuvako Pastor Aloysius Bugingo kkiriza tubeere nga tugendako ewa Sheikh Kiti bamuli nno bubi bali mu kuba nti nno bamusabula katutandike ne penge waliwo kaseeka kebayita kaseeka Kiti kaliawo kalina obunnyo kaba koogera bubanga obwatalaggatalagga nga bulinga bwa Bugingo kakakulira mu nnaku enzibu kasajja katu kasaasire n'okukasaasira kamatako sajja kano bw'okatunuulira olabira ddala nga bambi obwavu kakuze bukayonka butaaba kabadde kambala buno bulugabire ne kambala akakutu ne kagenda kasaala ne kaba kagenda na ku boda bakakajuna actually bakakajuna abantu okukasondera mu motoka kashaitani bakakajuna abantu okukasondera mu motoka ne kansooka embuze kashaitani kano gwe Seeka Kiti oli sure nti buli yakusondera emmotoka eyo musiraamu kuba emmotoka eyo abakusondera baali bankyukakyuka olina wakakumunta kewakumunsa n'ogamba nti emmotoka eyo yakuweebwa ekuweereddwayo abagikusonze babadde basiraamu gwe musajja omusiraamu bwe twakasooka okufuna mu ggwanga alumba amadiini g'abanno nga siulyanko mufuti atwala abasiraamu ng'alumba amadiini amalala kuba amanyi kyekitegeeza okubeera amadiini amanyi kyekitegeeza siulyangawo mufuti yenna avuma amadiini g'abalala gwe musajja weka amanya eddiini kana akayamba ekigambo ekyakatonda mutonzi waffe yasalawo nakubeeranga kukuta gavumenti mbukakukuta gavumenti nabagambye abantu okufuna obuganzi kati kyangu yogera abantu be baagala okumanya ko kategeera mwenna kwerimbika mu people power Kyagulanyi banjagale kuba kukazika efula kamukubira ekikopo kati gwe Kyagulanyi akugambye asinza ddiini ki bwoba ogamba mukulembezeewo kuba naye namugongo ndaba asiiba agendayo naye musiru bannanga abasiraamu abakatuliki abarokole buli muntu yenna munzikiriza ye mufe ku bizibu byammwe mu madiini gammwe
temulumba madiini g'abantu balala. Muffe ku bizibu by'amadiini gammwe abali mu madiini gammwe mulina ebizibu ebibamala. This is why n'abagambye nti seeka muzaata bonna bumatako bumwefumbira tebusobola mwenkana. Muzaata ye musajja eyajja n'ayogera ebizibu abasiraamu bye balina. Abasiraamu abamu baseeka baamufuna bubiri bamuvuma. Abamu ku bo ye yembwa. Seeka muzaata yagamba nti ebbanga lyetumala nga tugamba oyo mukafiiri tajja wundi ono mukristaayo ne mumugobaganya. Yabagamba tugende Butambala tulabe ennyumba za Allah ziringa embwa mwe zizaalira. Nga bagamba mutwale obudde obwo mwekuumeekuume muzimbe emizikiti egirabika nga gituweesa ekitiibwa. Muteekeeyo obudomola obugasa. Ng'alimu akulaga nti abasiraamu kyokudda okusungamu omuntu olugalo nti oyo mukafiiri osimanye tajja gyondi tajja gyendi. Mwagalise eddiini lyo. N'omulokola akola ekyo. Ng'onoolokola omuntu olina sooka mwagaza bulokoli. Ng'onoosiramula omuntu olina sooka musembeza. Gwayagala omuntu agenda mu Katoliki era olina sooka musembeza. Tewali gw'ogenda kwagaza ddiini ng'omugoba. Teri muntu yazaalibwa nga musiraamu. Kyovula babasooka batayirira nga muli bato. Tewali gwe bazaala nga mutayirire. Buli ddiini lirina ebizibu byalyo naye nkwegayiridde toteeka bukyayi mu maddiini malala. Obadde otambudde bulungi gwe wakayamba naye otandise okusiriwala osinika ebinnyo. Va ku madiini g'abantu abalala mwana. Ng'enkola yaffe bweri katubuuze ku bantu bano wammanga. Tutandise ne Adija 1991. Twagala okubeera nga tubuuzaako ku nsamba Kevin Charles. Tulina mukwano gwaffe ayitibwa Nisima Prima. Waliwo Alex Adrian. Naawe tukutumiddeko. Netubeera ne mukwano gwaffe ayitibwa Maria. Tulina mukwano gwaffe ayitibwa Nabirye Justin. Webale kuba nti n'oli ku mukutu. Kanyesije Jacqueline tukubuuzaako. Shalom Kisache webale kuba nti n'oli ku mukutu. Ate era tukkirize tubeere nga tubuuzaako ku Kaluyonga Christine. Nkiriza tubeere nga ate tusembyayo mukwano gwaffe ayitibwa Linda Grace Sally ne Idi Mubaraka kw'ossa Kaweesi Norin, Sarah Nachimuli n'abalala bangi abeekuumidde ku mukutu. Bwe tweyongerayo munnange minisita wa finance twogera ku Matiya Kasaija avuddeyo n'alyoka agamba nti mumwongere ekisanja 2026. Abantu bakiikirira mumulabiranga ddala mbw alina ebitanaggwa byalina okuba nti amaliriza bannange entebe ewooma. Ngenda kuwumula olowooza nti ndifiira munnankayi munankayi ngenda kuwumula naye nakugambye waliwo ebintu byesobola okulaba nga kutekanabyala ate bwe ntunula munankanya abo naaba nesimbyeko nga siraba abantu abajja kutuukiza kito abavubuka besimbewo besimbewo mbakube wansi kakati omwaka guli manya ekisanja kiri nja kubalekera. Njagala ngende mu nte zange naye sina tikintawanya sivenga susuuza ninywa amata. Oluvannyuma lwa Tamale Mirundi Junior okuvaayo n'alyoka alagaga bwagobye Kasuku nga Kasuku wali ow'enkwe asimanya Kasuku nga wakyaza ate abamuvuma. Eddie Mezaya alina kyagamba. Sidda ku YouTube yo. Gwe woba owulira ati Shalumu wa kitalo ajja kuvuma Junior avume Saimo Kawalata sigala nabo. Tumanyira wadde otuwaki abana bali obavuma buli omu ekivubuka kituvuma Kasuku ali n'amatamangi aweza sibiriimu wano tuleeta abakuvuma tukutandike naffe tukutandike wano Kasuku binanyuma natulidde abavubuka nga bavuma Saimo nempulira ennaku naye ngo babuuza Saimo yakoze eki kivuka Kishalumu bwe kivuddaku Saimo musajja mukulu
ensi bwetyo. Tamale Mirundi Junior ovumye abantu obavumira ku YouTube channels gwenga bakukyaza novuma abantu ekitegeeza Junior oyagala abantu ovuma baberenga tebalina bwogerero oberenga kuweka ina monopoly okuvuma n'okutyoboola abalala. Junior oyagala ogende mu kisaawe nga bali bo bovuma babasibye empingu obavume obatyoboole nga tebalina waakuddukira nga tewali muntu n'omu ayinza kubawuliriza. Tamale Junior olimba akazannyo Junior k'olimu bakayita tit for tat. Nvuma nkuvume njogerera nkwogerere. Kati gwe lwaki bw'oba ovuma banno obavumira ku YouTube channels ez'abalala ey'akasuku kyokka gwe toyagala kasuku aleete muntu oli naye yeewozeeko gw'omaze okwogerera ebigambo ebikyamu. Lwaki gw'oyagala ensi ebeere ng'ewulirizaako sayidi yo yokka? Era Junior lwaki tokola YouTube channel yo nawe obeere nga kwobavumira kwokka? Omuntu akola YouTube channel aba ayagala kubalansinga mu community, ayogera ekirungi n'ekibi, atuwe information embi n'ennungi. Bw'ojja n'oyogera ku muntu oli balina okumukyaza naye abalansinge naye yeeyogereko. Lwaki gw'oyagala okusalira omuntu omusango nga ye tomuwadde mukisa gwa kwewozaako? Nze ndowooza nti YouTube channel ey'akasuku ya public, kuba kasuku si yagiraba wabula ffe tugiraba. Bwe baleetako Junior n'avuma Sharon oba Sharon n'ayogerera Sharon, twagala tulabe ne Sharon bigambo ki ye byamwogeddeko, yeewozaako atya. Bwe bajja ne bavuma Eddie Mezaya, kasuku kyaza ne Eddie Mezaya naye awe side of his story. Lwaki mubeera mulowooza nti mwakola YouTube channels oba muli boogezi abalina okunyigiriza abalala? Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwessa n'okuleka obakabawo mu comment section. Akale ka notification kakuyambako okuba nti no bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Beera bulungi, weeraba.